bakatale kano ng'abakwasa obutimba RCC Major David Matovu ategeezezza nti buno si bwa gavumenti bwe yasuubiza wabula bwa district nga yabusase mu kitongole ki Global Fund. We have mobilized 200 pieces from our stores as we wait for the official consignment from government, from the Minister of Health, as directed by the President. Abakulembeze bakatale oluvannyuma lw'okukwasibwa obutimba basazeewo okubugabira abasuubuzi ssekinomu wabula bubaddeko obukwakulizo ng'atalina ndagamuntu takalabyeko. Kirenda nti obutimba bwaibe babwizeeyo baleke tubonaabone mu mbeera gye tulimu twanalirire baleke tuboneebone mu mbeera gye tulimu kwena mbaala walambala wabotibwamu nawo kiweegolola toyisa bulungi banga baire batuwa obutimba kwolo babuleta bene bagabana. Kino kitabudde abamu ku basuubuzi ne babuzira nga bagamba nti bo tebalina ndagamuntu nga n'abo abazirina bazireka waka ate tebakkirizibwa kuddayo. Bamu ku basuubuzi balangidde abakulembeze okwagala okubweza nga bagamba nti enfunda nnyingi beekwasa endagamuntu okusobola okunyaga ebintu ebya biweereddwa abasuubuzi. Tekisoka baba batuwa obutimba bwabwe balekere tutabyandaga muntu kinandaga muntu twoyita musango. Gaya Isaac ssentebe wa Open Space akalambidde nti ekiragiro kyafunye kyakuwooyo yekka alina endagamuntu. Obuyijo omuntu abazandaga muntu aniga isimu ebange mu mayinagi ate ni namba eyaki yandaga muntu. Abasuubuzi era batubuulidde ku kusoomoozebwa kwe bafunye mu nnaku entonotono ze baakasula mu katale kano. Ensiri wedinda wakola nalugoye era olibona walewo kiri bwali ensiri dida bwidoti badisindika ati mujje mulume bale kubeera tuli kuluya kulumbe. Ivan Lubega yakusagidde egguli lino ku lwa Bukedde TV. Webale nnyo Ivan Lubega. Ate mawulire amalala Prime Minister Robina Nabbanja ne Minister ow'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng batongozza okugabira abasuubuzi mu butale bw'okukaleerwe obutimba bw'ensiri okubataasa ensiri engeri gye basulayo. Nabbanja ategeezezza nti bagenda kutuula ku lunaku olwa bbalaza okusalawo ekyenkomeredde ku ky'ensimbi ez'okuweebwa abantu. Enteekateeka z'okugaba obutimba bw'ensiri mu butale bw'omu Kampala kweyongeddemu ebbugumu okuva lwe kwatongozebwa ku Lwokusatu mu katale Nakasero. Olwaleero Prime Minister Robina Nabbanja ng'ali ne Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng n'akulira KCC Edith Kisaka bawadde abasuubuzi abakolera n'okusula mu butale bw'okukaleera obutimba bw'ensiri obugenda okubataasa ku musujja gw'ensiri. Omukolo gw'okugaba obutimba buno gubadde ku katale ka Kyonoonya maketi ng'eno abakulembeze b'obutale 18 obuli ku kaleerwe gye bakuŋŋaanidde okufuna obutimba buno obusobye mu 6. Omu ku bakulembeze b'obutale Sulaiman Kigongo asiimye obutimba obaweereddwa kyokka n'akubira gavumenti omulanga okubafunira ebyuma mwe basobola okuteekanga emmere yaabwe ereme okwonooneka kubanga ne bagigula bakendedde. Fenga bwe tutunda ebintu ebibisi tuyinamu ebintu ebivunda ebintu byaffe ebivunda nti kituuka okuvunda nga gwate omusuubuzi tonakifunamu ssente. Ono era asabye okubateerawo emisomo eginaabayamba okutambuza obulamu mu kwekulaakulanya. Nti abantu baffe bano omulaba buli kiseera nti ayinza okumala emyaka nga 10 naye obulamu bwe tebukyuse twandifunyeyo emisomo. Maimuna Namazi omu kubasula mu katale asiimye Minisita ne gavumenti olw'obutimba ebawadde kyokka nga bba abasula mu butale ne basaba n'akasente ke bagenda okubawa okuyitira ku mobile money kanguweko kubanga embeera ebali bubi. Abantu bali bubi ffenna tuli bannange abali mu butale n'abali eka bannange tusaba gavumenti etuyambe
RCC wa Kawempe omulongo Dawuda Kata agambye nti bulijjo abadde agumya abasuubuzi abasula mu butale nti gavumenti essaawa yonna egenda kutuukiriza bye yasuubiza. Naye babadde babulamu ekintu kimu kya butimba ate bannaye nga bwe nabagamba nti nno gavumenti yaffe ennungi era egenda kukituukiriza era kituukira leero. Asabye Prime Minister okubongera ku basirikale kubanga ekitundu kye bakoleramu eky'e Kawempe kizibu nnyo nga ate abasirikale balina batono. Manpower yo nti ojja kwesanga nga Kalwire eno erina abantu nga bakugambye 2,000 but you'll find nti station yange nga eya police ey'Okalwire ng'erina manpower ntono nnyo. Minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng asabye abasuubuzi okwekuuma obulwadde bwa COVID-19 kubanga tebutaliza muto wadde omukulu. I know we are living in difficult times, but this will not last forever. That is the good news if we all work together. Abalabudde bakomye okukozesa ebintu ebingi omuli entangawuzi enniimu n'ebirala ebisukkiridde nti kubanga ate biyinza obbazaalira akabasa. People are mixing them and drinking them. My humble appeal to you, eat everything in moderation. Don't do that. You will end up getting very terrible ulcers. Prime Minister Robina Nabanja asiimye abasuubuzi olw'okugoberera amateeka g'ebyobulamu agagendereddwamu okutangira COVID-19 ne basobola okusula mu butale n'abasuubiza okujjanga okubasisinkana ng'atuukira ddala ku muntu wa wansi ng'akola emirimu gye. Tugenda kubaweereza obutimba 62 ng'akatale konna. Ate tebuli mpiki buli wano buumu. Tuzananwo. Agambye nti bali mu nteesaganya n'ab'akakiiko akagenda okubawa ensimbi okulaba engeri bammere ya leero gye bagenda okufunamu obuyambi nga bwe lunaatuukira olw'ebbalaza nga bafunye ekyokusalawo. Tukyali mu nteekateeka kubanga mukimanyi nti si byangu okwawula omukuufu n'atakoze eki n'atali naye ng'olugendo tutandiseeko ku bbalaza kabineti egenda kukisalawo kino. Oluvannyuma awaddeyo obutimba bw'ensiri obusobye mu 6 eri abasuubuzi ng'asookedde ku Namukadde ategerekeseko eri Nalongo ng'onaamuwadde n'akakadde kalamba asobole okwekulaakulanya. Nze Ismail Nsubuga ne David Tamale ku lwa Bukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo mu mboozi yaffe ey'entambula n'ebidduka buli Lwakutaano olwaleero tutunuulidde endabirira y'emipiira gy'ebidduka okusobola okugiwangaaza oluusi n'okwewala obubenje. Bw'oba tonnalowooza kuteeka mmotoka yo ku kkubo sooka omale okwetegereza emipiira gyo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mipiira gy'ebidduka olwaleero mu ntambula n'ebidduka tutunuulidde endabirira yaagyo okusobola okugiwangaaza. Abakugu okuli Charles Gwamba, Fred Kibuuka ne batemye Top Vincent bagamba nti emmotoka entono ezisinga zirina kubeerako mipiira egitaliimu tube giyite tubeless olw'emigaso gyagyo. Naye nga kati ku mulembe guno okuggyako zino emmotoka ennene nga ziroole tewakyali mmotoka ekozesa tube. Bakozesa tubeless emipiira egya tubeless kati gye giriwo. Bagamba nti ogwa tube singa gufuna obuzibu bwonna omukka gugweramwawo ekitali ku gitali gya tube. Kyova olaba nga tube zaavaako senga ofuna ekintu kyonna oba omusumali ne gukufumita awo wennyini we gufumitidde emmotoka weetuulira. So yo tubeless omusumali bwe gukufumita ovuga n'ogenda e Masaka n'okomawo enkyo ogenda okutunako ng'olaba gukendedde. Singa omupiira gwo gufumitibwa ekintu kyonna gusobola okuddaabirizibwa mu ngeri ez'enjawulo okusinziira ku bakugu bano. Omupiira ogwa tube gwo tebagukuba kiyiso. Gw'omupiira ogwa tube ojjamu bujja tube ne bagisiba ekiraka. Anti tube ogwa tube basiba musibe. Tubeless gwe bakuba ekiyiso. Naye ebyo byonna bikolebwa ku ma petrol stations. Kyokka bakubaganya empawa ku ngeri emipiira gye giddaabirizibwamu ng'abamu bawagira eky'okukuba emipiira ekiyiso ate abalala bagamba nti ekiraka kyankiza olw'ensonga ez'enjawulo. Naye ate ebiraka bino bye basiba bino ebiraka bye tubadde tumanye ebyedda bya bulabe nnyo kubanga ekiraka ekyo
buli emmotoka lwebeera mu kasana oba n'otambula olugendo n'ebuguma ekiraka kirina engeri gye kita amasanda omupiira neguddamu ne gweyuza so kino ekiyiso olukiteekamu kyo kiba kiwedde ne bwe liba bbugumu litya ne bwe guba musana gutya tekisobola kuddamu kuyisa kuba bw'otambula mu musana w'okubya ekiyiso oguzimba bwe guzimba otandika kutambula nga mulema nga gukongojja ng'etandika okuzina so bw'oba nga bagusiba munda nga basibisiza eddagala so soli palo waffe owedde w'abajjajjaffe naye ng'okozeseza amasanda agakolebwa nti gasiba mupiira omupiira gwo gusobola okubeera obulungi. Okusinziira ku batemyeto omupiira okubeeramu omukka omutono kiguviirako okwonooneka kyokka ng'abantu abasinga bakibuusa nnyo amaaso. Tumma tubafuna wano abamu tubawaliza twandikuyambye munnange tukubalansinge ku mmotoka yo naye n'alaga nti takinaamu kwebwetaavu naye ng'oluusi emipiira gyo giba gyonooneka singa avuga emmotoka ng'omukka mutono emipiira giguweerera mangu amatafaali agagira gamogoka olw'okuba nti aguvuze nga gulina omukka mutono osanga nga munda gwerumyerumye gwewagadde olw'okuba omukka omutono. Batubuulidde ku bulungi bw'okuteeka omukka ogufaanagana mu mipiira ku kidduka n'obulabe obuyinza okubeerawo singa omupiira gubeera tegufaanagana kiyite pressure balancing. Ne pumps ezipika emipiira kubaako measurements eziraga omupiira gugenda muzenkana kyobungi naye kyetaagako omukugu. Sayidi emu oyinza okwesanga ng'omukka gukendedde gugenda mu sayizi 3 sayidi endanga eri 35. Kyabulabe nnyo olw'okuba nti mmotoka singa obeera ogivuga ebeera ekuzitooyerera mu mikono tebalansi eyinza okuba nga wali omukka omutono wakusika wakuzza ku sayidi eyo. Atubuulidde nti omukka ogulina okugenda mu mipiira gy'ekidduka bagupima okusinziira ku buzito bw'emmotoka nga kirambikibwa bulungi ku kaadi yaayo nga waliwo egigendamu omukka omungi ate endala omukka mutono ddala wadde ng'oluusi emmotoka eyinza okubeera ennene. Emipiira gugendamu omukka okusinziira ku bunene bw'emmotoka. Waliwo emmotoka gye bakola nga nnene naye ng'ate singa oba otaddemu omukka mungi ebuukabuuka teba comfortable. Biseera singa oba otunuulidde ku kaadi y'emmotoka yo kubaako puleesa eyeetaagisa omujapani gye yagiwa okugenda ku mmotoka omwo. N'abenkubira abavuzi b'ebidduka baali badde beetanira nnyo emipiira emipya. Omulundi oguddako tujja kulaba engeri emipiira gino gye giddaabirizibwamu oyawula ekiiso ku kiraka ekikubibwa ku mipiira egifunye ebituli. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV. Neggulire eryo tugenda kuwummulamu naye nkyakomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Omuyaga ogwokubiri gwa COVID-19 gutulumbye era nga kiri eriffe okubeera obulinda